Tukwaniriza ku Dr. Quef Channel wetuli olunaku olwaleero tukubuuzaako oli otya ejjo ewangaalira bitambula bitya emirimu gigenda gitya abaana kye tumanyi bali mu luwummula naye tobejjaako teri agenda bakuliza tolina kyakukola toba nabo tokoowa kwogera mukwano omuzadde tassa mukono kasoma nti oleesa omwana mu nsi teri kuwummula kwe kukola kwe kwogera byonna tekikufuula omuzadde ow'enjawulo. Tukwaniriza olunaku olwaleero. Today is a Monday. Olunaku olwegulwadde Mother's Day. Na byonna byabadde okay. In the evening nendaba tweet ya Nick Cannon. Nick Cannon omu ku basajja balina abaana abangi mu nsi muno. Nick Cannon akasajja kano kaani kano akampi ka Kevin Hart. Kevin Hart alina abaana bangi. Naye mpuli alina abaana bangi nono. Talina abaana bangi. Actually comparison eri between Nick Cannon ne Elon Musk. Ate ono omusajja wange owa Good Morning America. Eddie Murphy. Nick Cannon nagundi bebasinga. Alina family tree. Aye. Tacha kati asobola okunzaalamu omwana wa myaka nga 16. N'agenda n'azaala bakazi nga 6 n'adda n'azaalamu omulala. Bakyala babeerawo. Oba tebafumbirwa. Oba oliawo ng'omwana ne tuzaalayo omwana baweze emyaka 8 ogenda okutundamu omukazi oyo ng'alina abalongo. Nga bagamba Nick Cannon. And recently they are twins oba bendooza be baana b'abakulu abaana ba Mariah Carey. Oba baweza baliyo ba teenagers oba 18 years oba 17 bakulu bazibu. Nedda mulimu abantu nga baawukana naye ng'ebibaawudde tebiri that going to the schemes. Omwe mulimu abantu abaawukana ng'ebibaawudde oluusi distance. Abo tebeekyawa nga distance yabaawula sima hafi ne gundi baali beeyagala then oli n'agenda ebweru nga tewali nnyo oli kyamuvunaana era naawe gwabaagadde tebakwagala because ate ffe wano obuzibu bwaffe kati obusinga na kale mu Uganda sijja gamba Africa yonna mu Uganda gye mmanyi obwavu bwebusinga otusumbwa kati bw'osanga abazungu abaana gavumenti ebalabirira naye bennyini kati nga abakazi Nick Cannon bayandizaddemu balinako kasente like ebintu ebyo mbutaata talabirira abaana tebisobola munyiza nnyo nabanga agamba let me have my children from the same man like talina nnyo kyamwetaaza naye yennyini afunamu okuba nti azadde abaana ye musajja naye ffe wano ebigambo bye mweyogerera nga mwawukana ne maaso eyo ne bwe mba mwesanze omuntu oyagala omutomera emmotoka omuntu obeerawo n'agamba naye kaakati omusajja ono nanjogerera ekigambo bwekyo oba nankola ekintu bwekiti so ebyaffe biri so ngeri gye tuli baavu gye tuli ebit mu ndowooza yaffe we don't think for the future kati ekyo libawundi ezo zitera okutusumbuwa omuntu ne bwe mwesanga that ebirungi byonna byaba yakola wano mu ssaawa y'okwawukana wano wonona buli kimu. So Nick Cannon was saying I'm spending the day with my mother because this is Mother's Day. It's not baby mama's day. Wonder with the controversy. Buli mwana abeere ne maama we. Buli mwana abeere ne nnyina. Buli mwana ayagalize nnyina. Abawe baba bakyali batogumamu. Era nabalabye ababukase njala okwebazaako abakase obwana okubayimbira happy Mother's Day. Banaayiro Mother's Day. Wange mukulu. Namuyise. Wabukase. Waliwo bwe bajjukiza obujjukiza bambi nga ne buga bambi kuba baakuze kati bambi nga so kitegeera kati ne bukikola otobula mugamba munange today is Mother's Day. Oh my God, I didn't know. Happy Mother's Day mami. Thank you so much. Nemubuuza what are the things that I do byonjagalako nga maama wo nambuulira ne mugamba ate byenkola ebikunyiiza ngamba nothing even if when you beat me for a reason mutani wange awajika I know when you're disciplining me I've done something wrong and I know you're disciplining me for a reason. Nothing. Me, I love you the way you are. Hello. Nagenda nze ndowooza yali yazanyayo kumba akuuta bbaluwa. Ebbaluwa yagikuuse luvannyuma. Nga maze omugamba nandeetera ebbaluwa.
Nolaba fees nalabye fees weziraga ngamba mukazi ayongera okukeera taata omwana ayongera okukeera yannenyeza era yakyogedde nekyogera kukyali you don't give me enough time time wajagaza sibalina kumanya enda n'omubuuza kuba namubuuziza okay what do you want me to do if you're complaining that I don't give you enough time like picking me up from school nenga no wakweyagala nnyo I understand in the morning you're also rushing to work but in the evening chaka kimunuguna nga nsanzeewo ewaka nga sigenze mukima bwe buzibu bwe tulina emboozi ng'oginyumya otya ne Nakato mulongo mutudde awo akubulire anti abakumpaamu ebyo ebiseera omubuulira ebinyiiza But happy Mother's Day. Me at some point I even thought mama ange si yanzaala. Nakibuuza jjajja. Nga mutunuulira nti omukazi enkuba gye yankubanga. Nani omukazi ono? Nakibuuza jjajja n'angamba yakuzaala. Naye naye boddamu n'okubamu akatambi emala gwate wali wakwekuba nnyo n'okusinga. Buli muntu gwe baakuba embooko. Naye nze kankubuulire nze nga nze. Mama ange yankuba because kyendowooza she didn't know how to raise a girl child. Buli kimu kyali me growing up yali ali ku gundi ku bunkenke nze omanyi lwaki ekintu ekyanzigiranye nze saali mulalu yadde muganda wange anzirako eddalu lyalina sayinako yadde koota yali era nagamba singa Katonda yakikola bwati ng'oli gwe basokozaala mama wange bali musibye olaba yakubanga nze ekyali very humble ali kati ekizibu humbleness gw'ogidefiningira kati ye ayinza okuba ali awo yamufunamu yamufunamu mubuzo waaye kiki yajja kumpa yajja kubalansinga story nange nagamba yangamba banaye nga tamanyi bakati akoze sobi newandabako bulabi ku gate banange bazanya naye ndi mu gate ningiza mu katuli nga nkimayo kiboko okolayo yalo okuwonooneka banange olyo ate eyo period yasinga mu butenyo wante yankuba naye awaawo nga ndi senior 3 awo wasinga oteeka ku bunge ffe baatutandikirawo tukomaga okukomaga kwennyini mama yange atandika okunkomaga alwakuba alina ebintu byanyumya kale nakijubisaamu oluusi mbuze natandika okwenjera nga olwatandika okutambula bwe nti steps ennyo ezaasooka yazirabako awo ebyaddako nayitanga mu buyisi nenkomawo bukomi nempitamu buyisi nenkomawo bukomi kati okukomaga ne kutandika oyo natugenda okuyita P2 P3 P4 kanga ndi bulala ngenda okuyingira P3 eyo ye nali obulala okusinga kuba P3 nzijukira waliwo okusoma nawulira nga kuntuuse wano nga kuntuuse wano nakeera ku makya nenkwata ebitabo byonna nembiyiwa mwala nkuba yali etonye bulungi nnyo nembiyiwa mwala nebikulukuta nakomaga waliwo bagulako engatto yaabwe diba lya nswaswa nga bamanyi entwala paka ate sipinga 6 mu wiiki egi nange kale walitanga ku mayinja kati ng'ejjinja ligira libeera mu ttaka kati nga lyanyweramu kati nga bw'omanyi ejjinja tolina bw'olireka mu ttaka kati n'olisamba ejjinja gwe ng'olooza ejjinja olijjayo lireme kuba abalala engatto mu wiiki egi era nayita mu P4 P4 yonna kigere kiganda nga yanneesonyiwa ku kyengatto boy so babuuzizzaako mwenna those who still have mothers yankubidde ku makya kuba nasula mu binyaanyanyanya nange asewa leero olunaku lw'abamaama yakujjukiza nga najjukiza jje kyoba omanya ffe bye twetisse ku mutwe no bwotuuka era ndi mukulu munne kati akimanyi ndi mukulu munne akimanyi nti era nga sebo leero olunaku lw'abamaama mbiwulidde wano ku leediyo ne mugamba kanzuuke tulabe ekyokukola so bamaama waliwo maama waliwo azaala akola ekikolwa ekyokuzaala oyo si gwe twogerako we are speaking about
people nga n'ekikolwa ky'okuzaala teyakikola naye n'afuuka maama w'abantu. There are very many women there nga for lack of better word nga bagumba nga Mukama teyamuwa kirabo ekyo kyako naye nga muganda wange waliwo ate emiswaswangule Katonda gye yawa ekire bo nga bakola kimu funa lubuto simanyi na taata wa mwana oba biki ye kasita amala okuzaala pa naye Katonda gwe kye yakolera abantu abo abamu era kyobola abanne sometimes tulemererwa n'ogamba ne Katonda tali fair. Abo bakazi we batyo ye mukazi asobola okufuna olubuto kuva day one alwekanga li myezi 5 nga talina adde kimuluma mulamu tteke byonna byonna bwe badonga agikuba bwe guba mwenga agunywa ekiriwo kyalya teyeesosola takola ki agenda olaba ndowooza nga periods amisinze nnyingi nagaba siba olubuto anywa omwenge anywa kuba buli ekikuba akikozesa kati beba abantu nga ye ebisa bimuluma kati mu ssaawa 2 omwana baavuddeyo nga gumite nga mulamu mane Katonda akola ebintu ebimu n'amala n'amutwala eyo ne kabeera eyo mu kyalo kati bano Mukama baataawa kiri kirabo kukola kikolwa kyakusindika mwana nakubeera na lubuto ne babubeera nabwawo gye buli emmere gye bukola ki kati kyali ne bakulanga ono ye maama kakati abo olunaku luno lutegeeza the responsibility because kiri esobola nokyekanga obwekanzi but again obamu ne bagezaako dujjamu ne lulemeramu naye the responsibility after that's what we are celebrating so tubayozaayoza mwena naye tusaba bamaama embooko eddemu ekaabe awaka please embooko eddemu ekaabe nze kwefu engeri gye njogeramu bwe mba njogera ku ggera oli nsanga nga muwe nakusangako era negamba ndako wasangawo embeera nasangawo embeera neŋŋabantu be baboyi bulijjo bendaba bezzeeno bezzeeri bali bamaama betwogerako be bamaama bano abaakolanga bwe bati kati gwe wennyini n'omanya nti eryo eriiso ke likutunudde eno litegeeza twagala kunyumyako na mugenyi litegeeza twagala kino ne bamaama b'ennaku zino akyuka bw'ati ng'eriiso liriko flower girl liriko popak boy n'omwana tamayo bali ndi muwoninga bulungi nnyo kati ate ng'omwana yalina okukuza omuzadde so bamaama abo betwogerako bambi abaana temuboonoonera omanyi omwana waba takuze bulungi kigenda ku affectinga ye kigenda ye tamanyi nti no you actually spoiling them but in the future nze mulimu abantu bempuliddeko nga tuli myaka gye gimu nga ye saa zino kati anenya bazadde be oba bawala oba balenzi yonna omuzadde ensobi gy'okola omwana agenda tutuuka agambe naye bazadde bange baali kuki obeera eno mbawala banno ono nga tosobola nakuwoza yadde underpart tosobola yadde okufumba omuceere ne gujja tosobola yadde okufumba like abamu mubikola nawulirako gundi nga abibragingiramu ni Angela Katatumba and a bunch of young ladies ne bagamba twajjirwa babiyita batya washing machine simanya cooking machine biki ebyo but nkubuulira omuntu asobola okwogera ekintu ekyo n'abeera proud nga byonna asobola obikozesa ng'asobola ovuga manual eri gye baatuwa ng'asobola n'ovuga automatic naye kiswaza nganze utali tukola gundi shitalk kusanyukeeyo hafi mulimu kye wakago singa butagane manze buli mulimu sigwagala naye nkyogera era I made it like clear ne manze teri mulimu nze nakulanze nze as the deputy parent bagana yange bonna mbooleza tewali mulimu gwe simanyi kola kyegiva gyantama olunaku werunkeerera nti nino gikola siremererwa byonna byesikola waka siremererwa era nze sibeerawo ne ŋŋamba omukozi wagenda ngenda kukola ki nga ki kye sisobola kukola buli kimu oba osobola okukikola kyova olaba kyekyo ekintu kye ŋŋamba ne mu bantu nti emirimu gyonna ng'obwongo obuligamba try out a job omulimu gw'okukola making sure oyiga skill eyo oleme kudipendingira ku bakozi nti omukozi wakedde ku makya n'agenda owa saluuni wagula saluuni naye abakozi abali bamanyi siba enviiri nawe olina okuba ng'omanyi osobola okwoza abantu mu nviiri osobola okubaako kyokola naye bw'oba tomanyi ng'odipendingira ku bakozi emu abagetinga stressed business neegwa because gwe togimanyi so amaka go gatuka ne gakutunuya taata n'akomawo ewaka abaana tebaalidde bambi tolina kyomanyi kukola because wesigulira ku bakozi wesigulira ku mashini n'ofuuka njabala abaganda bayita njabala yali njabala yangu onjoleze go wankola ng'ekyejo ebintu modro so
tolowooza nti omuntu omwana omuyamba kumba oli mukotogera. Let's be serious, twogere embooka evuge, ateekako omukono ogw'ekyuma naddala bamaama mmwe betugamba kubata tukyalina chance government yaffe ebintu ebyo tennabiyingiramu. If you want to know this, mukopanya abazungu naye mulaba abazungu abaana be bababonyaabonya. Maama omuzungu adda muma olaffe twali tulajja sebe ba Kim Kardashian. Meanwhile ebyo ebintu much as really scripted naye era editing. Naye ng'owulira omwana Kyle Jenner ngadda mu maama we. N'owulira bubi bambi n'olaba mama abo ababeereddewo abakolera buli kimu biki. Naye omwana ng'amuddamu ekigambo. N'ogamba wane waffe. Babi n'ogamba I'm actually proud that I was born here. As a parent, you wouldn't want to hear your child talk back to you like that. You wouldn't. Nawe nyini bamanyi kati ndaba African countries nga bagoberera bu memes ngoba waliwo omuzadde ng'omwana muzemu. Send them to Ghana. Send them to Uganda. Send them to South Africa. Olaira ddala atereererewo. So biswaza omwana tasobola dde okusiika eggi. Biswaza omwana ow'obuwala ekyo nkikubulira. Banno mukyali mu kiguruupu ebbo babimanyi just tebannafuna exercisingira. Olunaku lumu buli omu we mulituuka omanyi buli kintu kirina emyaka gyakyo. Wajja kubaawo that time X. Buli muntu wagambira ne maama omuye n'omukazi omukulu nga tasobola kufumba yadde wakakyere. Ojja kuddaawo weekangabirize nze ndiwo okunyirira musajja bibeerako kuno ku social media. Naye ekyamazima ojja kuba oswadde. Ebiboozi byawamu ebyokusomera bye mwakolanga effujjo mufulumageti nga buli omu alina okulinnya ng'abagobye. Omanyiza tebangobaako naye abaana banyumyanga ekintu ekyo nga nsobola okiyimagininga. Buli omu kati nga saaga kulinnya takisi edda waabwe. Naye wali mwabadde mukola mustrikinga nga muli mwenna. Mufulumageti buli omu olina ogitunulamu ekuzze ewa nnyoko ne kitaawo akuweera school fees. Oliko omanyi kati buli toli muganda wa kwefu. Esinga nno okunakuwaza ogenda okulira nti kwefu ate ye bamukyusizza ssomero. Bamukyusizza ssomero ne bamutwala ku ly'amaanyi nga gwe bakutadde kwetokota odde mu kyalo omutwe gwa kitaawo ogwo bagukulangidde. So that was it for Mother's Day. Yep. And ensonga kati eriwo omuntu agenda funa ku kikopo kale bannaye. Sinda. Mbabulira. Bukyali bantu mmwe. Soko olinde kuba eggulo. Era ebifo etulabira emipiira nateese suggestion. Tufune like bucket wabweru wabo wetule omulwagizi wase no waleko omutima. Alime kuyingira nagweri gye tulabira omupiira muganda wange. Omuntu agenda kufa. Nalabye nino musajja wange Chimbugwe mwagizi wase no Chimbugwe au Freedom City muganda wange. Tugenda wetwali tulaba bayita ku final bayigenda ku final za Champions League ngali ku chai nanga yo sina kyengenda kunywa sobola ku mixinga beer na kukubwa siswa sijja kusobola kuvuga kati kazi gaze bolongi nnyo kati olunaku lw'eggulo Katonda yagisanza Arsenal balimu amaze emirimu gye yagamba Ibrahimu tosadaka Arsenal yange endiga yino. Mama. Kati je mpira ebire egisigaddeyo giraba. Abantu bajja kufa bambi Katonda berera wakisanze at this point I'm praying for Arsenal. Kibi nnyo we tutuuse kakati ate buli mupiira gwe balina kyongera kubeera wasi. Nti essaawa zino Man City bwegoba ogw'olwokusatu egenda kube basemberedde nga bagisinga obodero bubiri. Kati nga bonna basigaza giri ebiri egisembayo. Ngoba nkugobe osuulako gumu osuulako dro nkulyewo kyokka abagoba mukambwe. So ku lunaku olugenda kuba lunaku tulinze lwakusatu. It is Arsenal against the whole world. I know I am banange. Everyone yesterday adagira West Ham. Era nabuzeza kuva dinga West Ham ekiri West Ham Man City, Chelsea and the rest. Yeah. So Arsenal is Iran against the world. My friend. Teina ajagaliza naye mbabulira whoever does not support Arsenal in the just concluded law
Ejinto twakayisa eria protection of sovereignty. You are by the foreign agent. You are enemy of progress. You are enemy of development of the country. Naye ddi wobona abantu ne bagamba omuntu yabonyebonye nnyo leero katumuleke. Ekyo Arsenal kyerimu. Mutasoka kola na paka ofa. Oba bona. Bambi leero muli babi. Because tomanyi bia agenda kutambula olunaku Arsenal lwalifuna ekikopo economy ekula. Tomanyi nnyama egenda kutambula olunaku Arsenal lweditwala ekikopo. Government yamwe bino ebintu ebisobola. Eyogeremu ne n'abakulu. Bakwate mu kintu. Bayambe economy ya. Olunaku economy Arsenal lwenetwala ekikopo. Boda zigenda kukola. Abalu makale nalinga batajanga. Banvumira ku page ya NBS Sport. Naye gemazima. Ekitufu kiri nti nno nandibagaliza naye mukama kati olaba olwaleero ku station si breathinzi kati owulira otya kati byebyo bakubye anti kyengamba nti kyogamba bwe banaabakuba mwe munaasirika nga Arsenal bagikubye tujja basaasira nawaddeyo okubeera zo omukuba mwenda mwenkana mugamba bakitwala bagenda tuwogganira bwe batakitwala bwe mugenda kusirika mujja kubeerawo mugambe baziikirako. So buli omu yetegese kusekerera munne akitwala yetegese kusekerera bakubye bali betegese kati buli omu mukama ali yagamba setulamu epesa lino kola mu boti nze wali ku Barcelona ekire ekikeeseza olunaku olwaleero nkutte Madrid yennyini egolo 2 mwami Rashford bwe mwatwazika gyali atukubidde ka free kick akabadde akalungi naye bw'oba omupiira olaba bulabi highlights oyinza okoza Rashford mulungi ng'olaba bulabi highlights ng'omulaba ali ku highlights omulaba ku score sheet naye nnaku yansi eno kuba nti tubadde n'abazannyi Rashford atuuka ku kipa view wansi bw'ati eyo gye walabye eggoolo y'aba West Ham Manchester gundi gye baalemeddwa Man United Manchester City atuuse ku fibbo kutwa bw'ati ninga omwana emizimu gya Man U gikyamugoberera. So Barcelona fe tukimaliriza, we are just waiting for others. So tulinze Champions League final, tukirinze final za oyo Man City yatwalako munne ekikopo ku mupiira ogusembayo. Kyokka mwami Ateta abirawo apakuka wajjayo ebitamukwatako bwatega. So twongera okubasabira abasetula ku mapesa musajja watu alabiririwe erikola. For the development of this economy, I support Arsenal. Because that day tugenda kukola waliwo amaka agagenda okutereera. Lwa Arsenal. Ate bwesula aliwo era agajja okugwa. So we tuli nalabye omwana tu Alan Okello, he's making wonders. Wali. Young Africans. Bali bamusekerera. Abantu bamukuba waloga yangambye ngamba abantu baje betonde wano waseka munno mumpi. Ngamba nedda nagamba golo ya data jiraba. Golo ya data jiraba, but I don't, you know, we are so proud of him. We are so proud of him. Atem 9 namukano gwanga agoberere je emipiira. Ezo ligi nage bali bagenda tayi ko zinda bisa. Ne waliwo entuuka mai waliwo ligi nze ndaba La Liga. Bwe mba neyambye nenzija mu Premier League wabaye ku mipiira egy'amaanyi. La Liga ndaba kwewuche bobona butimu. Kanali njala kwegeziwaza ntandika okulaba South Africa simanya biki. Nugenda obitundu yaboti. Ebisoka bibayo ku macha, olusi bibayo kironyo, olusi nengambo why. Getaga mulimugo. Mulimu gwange sagala. Obago ina anyway. So following up katonto nongo inago yaga ngo mutwera but Alan Okello is really doing great. Kale. Sawe eno wetwogerera ku National Unity Platform wabaddeyo olukiiko lwabannamawulire ekisooka ekiriwo kyakubeera nga ekifo kyekalangala kijjizibwa Hana kiringa deletinga namba ya muntu mu ssimu nga yafa nga wali omumanyi. Some things are just hard to make, some decisions just hard to make, but you have to. Ekifo kino okujjizibwa tewali kyakola. And the other time to hosting Honorable Namuga n'agamba pate endala zandibadde justify ne bagamba but also ne bano we bafiiru
n'abalala baleeta naye twandibadde kigamba Nuupu ereeta omuntu agende straight mu Parliament. Kati ekyo kirina kusooka kuyisibwa nga tteeka waggulu eri. Oli waba yayitamu neba anko tebasakikkiriza. owabalema okuluma. Jukira bibeera ku manyo. Bibeera ku manyo. Bwe bibeera ku automatic tebalina kye bagamba. Ni wano. So ekifo ky'omubaka eyatufaako omulungi waffe Nakimuli Helen ekibiina kigira kisorting out bakyala kulaba nga ekifo kye bakijjuza and Electoral Commission yafulumiza enteekateeka. Electoral Commission jukira balinze kulayira ku ggwe. Bakolako press conference bayinza okutegeka mu mwezi balina ennaku 6 okutegeka singa ekifo kiba vacant. Kati basobola kutegeka kati because eno parliament ebadde ekyagenda mu maaso. Kati officially kasita 12 so the 60 days itako countdown. Okay. That is I think tomorrow. Batandika okubala. Katubale ennaku 6. Tomorrow 12. The day after tomorrow. Kati tutandika obala ennaku 6. Kitegeeza obala ogwokutaano gwonna n'ogw'omukaaga. Kati oba otandise 13 kitegeeza okulonda kuyinza okubeerera kwa 13 ogw'omukaaga. Kitegedde. So essaawa zino NUP babadde ne press conference ku Lwokuna bagenda kwaniriza buli muntu ayina interest n'empapula ze. Then ku Lwomukaaga bavetinge. Bamala okuvetinga bagenda tuzaayo mu kantu kaffe kali akewa Nalukoola debate. Bagenda kola debate. Bulungi. Nange ye by election nga tebe nyango. Kizibu kya by election tuba n'obudde bungi. Era buli mundu ozababaka abagamba Mukama yatuyama tugendera wali mu jjumula. I know. But it is something that atache kintu. Lwakwata tuba nabudde mu general election. Kyandibadde kitwalenga ebibiina byonna constituency yonna Muleesaani National Unity Platform tinabanja NRM Muleesaani nti Annamuga DP Muleesaani nga tutula ku district nga debate ya nyuma. Abamu jjukira lwaki tebisoboka naddala ku national abamu abatasobola ku debatinga bajja naffena tubifiirwe kati akavuyo akabeeraawo musobola okumaliza nga mukubaganye. Bwe kibanga kiri like kiri I really understand naye bwe kibanga bwe kitwe kiri set lwakwata tubeera na budde ngera bwogambye kuba tunatambula constituency maker naye nga gwe twandirabya wano ku mboosera z'abantu abantu abamu olaba ebibiina bino ebiina abantu abatono ebiri ku opposition birabibwa nnyo because biina abantu batono naye gwe ekintu kiri mu NRM omwo n'otuula nabo bennyini nga kyalibo aga waliyo abantu ngo teyogera talivaamu yadde ekigambo kasiru tasobola tayinaawo yadde kuba bo babeera bangi you're not going to follow buli omu. Ate jjukira amaaso gali nnyo ku opposition engeri gye giri nti abantu be baatuma ebituufu kakati bali bo balinda kimu kivudde ekyankwanze kivudde mu kokasi nga bagamba I nay have it or the nay have it nga speaker maizaga amaze nabatumye numbers when the numbers are done I've done your job. Ne bamugamba ogambye ki no come and defend your nay. So kakati awe tuli nenga akaluke kalangala kagenda vugibwa ndoze ebintu bigenda kubeera nabyekade basindika Honorable Namugga yabadde nina loozo oyo ndiza kulembeddemu ekiwende ekisindika Namugga ateesa bulungi Namugga biki but I don't think it's not fair. Whoever developed that opinion, it is not fair. I know Honorable Namugga muwe ekitiibwa kyamaanyi nnyo ateesa bulungi mukazi gumite naye kibeera very unfair okuba nti mukutta abantu bekalangala mubateekeko naddala ng'avuddeyo abashowinze. It is not a party position but eno mune mu nkubo zaffe mayi waliwo ekintu nga ne yafunye ekirowoozo olaba nga yakoze ensobi waliwo ekintu nga teweetaaga nafuna kirowoozo kyakyo okitegedde so kyabadde kikyamu ne yafunye ekirowoozo wakoze ensobi okufuna ekirowoozo ekyo Uganda batutimbye nnyo akakokolo tukoppa from
the NRM olwokuba baluddewo they've made us think nti omuntu oyo yekka abaawo yaba asobola example kitera okubawa ffenna nange nga muntu walide video zange gyeziri Honorable Ssenyonyi nagamba bamuweemu akulire ku mulimu maybe ku kisanja ekiddako ekyobwaloopu ajja kuba agumye ng'akyasobola deliveringa naye ffenna he has surprised us nti oyinza n'okulowooza nti before him tewaaliwo oloopu naddala mu generation yaffe va ku generation eri enkadde kweno kizibu nnyo n'okulowooza nti emabega eri twalinako ku loopu so n'abalala gye bali eyo nga Nakimuli bwe yajja ne tumutegeera netufuna ebirowoozo bye there are very many people out there tugenda tandika basampolingako mpola wano natandise okubanoonyaamu naye ekyamazima akaluka eyo kagenda vugibwa ebintu bigenda kuba bisatu. One, kagenda kuvugibwa sympathy ku individual yenna anajja kati individual atali mwana wa mufu kati sympathy oba muganda wa mufu tugenda ekisa kigenda tuvaawo anti egambye nti olina okuba either ng'oli muganda wa mufu oba ng'oli mukwano gwa mufu abo abantu babiri individual sympathy egenda bakwata nnyo bagambe bulijjo yatambula naye bulijjo yakola bwati oba muganda we bambi abo eyo katuyinayo ne pate sympathy nti ng'ekibiina kyekyawangula kali yenna gwe banaleeta bw'anaaba teyali mukwano gwa mugenzi wase muganda wa mugenzi ne tebamuwa kaadi kifo kya Nuupu kifo kyabwe kakati kale Nuupu luli yawangula omubaka yabadde atunyizizza ki nga tannafa ekitugaano ekibiina okukiddiza omubaka waabwe kati bwe bibiri individual sympathy oba party sympathy. Ekyokusatu kigenda kubeera kibuli. Nkola waliwo firimu yali ya Jean-Claude Van Damme nkaddemu Kosimayi bwe bagiyita mujja ginterawo bali ne bakyali be nga baavu ne bagenda mu mpaka za kickboxing eyo wansi oba yali Tibet somewhere there. Kati bo bakyali bali bamayi boy waabwe ajja kulwana naye nga bagala naye boy we bamukuba tukoze tutya ne babeera ne pulaani B tubba kibbe. biri abantu abatema birina toyina individual sympathy toyina party sympathy ogenda kujja ne plan ya bakalaudiyo gye bajja nayo nti eno bwe mulwanako eriwe waliyo abashibba filimu esimaye bagiyita n'emusolo ginoonyaawo mujja giraba nawe ojja giraba mugundi ize kadi satu tewali kadi dalegenda zanyibwa kalangala zigenda kubeezi nga walabe eya gundi eya Segirinya wayina kuba mukwano gwa Segirinya era kyovulaba bwe twalinga tukola opinion polls nga Luswa Luweba nga tetunagenda mu debate nga tayogerwako bwe twava kuba bano maama muganda we mutabani we biki mukyala we byali biganye kati nga Luswa Luwembe yo kadi yagiina mu nsawo kati ne tujja wali ku kibiina ng'ekibiina nekiwangula eya individual bwegwa ekibiina nekijjayo kadi yakyo ne bagiwa kakati bali ne basalawo ne bagamba ffe ba Claudio tulaba tujja ne Claudio Van Damme n'abeera eno omugundi nga tulaba wekigaanira nga tuyita eri emabega kati ze kadi satu kati gwayina individual sympathy kakasa nti ofuna party sympathy waliko ku debate kuba ekizibu ekiriwo ono ayina bino ebibiri atasobola kalika abakalaudiyo bakalaudiyo balala bo balina kadi egi byonna mubikole tutera olaba firimu z'ababbi ababbi babamu emitendera waliwo ababbi abajja ne balwana waliwo ababbi abamanya nti bwe baba bali mu kubba Bank of Uganda bajja yita ku Kitigumu House bo
ababbi ne babba ababbi kati waliwo abajja okuteegera wali ku Kitigumu House byonna nga biwedde nga ne DRO ziyina yegwe musajja ngo wa South ani Busiro South musajja wange Charles Matovu nga DRO byonna obiyina ng'olina ne wootudde ogamba nzenzi ina DRO okulaba bagamba with the powers given to me aidekereya nabbanja wangi nowabuuza basinzidde ku kiDRO nzirina wano ezange kiringa saa zino mu Premier League kukeera ku makya bagamba nti the Bungereza Football Association we give the trophy to Liverpool. Buli omanyi nti buli ali mu ligi yekalakasa katulina results ezisomeddwako buli ali mu abadde mu contest yagamba batuwangula naye si yoyo nze nakkiriza bampangula naye oyo si yampangula so kati ze kadi 3 goyina okufuba olaba nti byombi obiyina ali ku side ya etali mu government biri ebisigadde tojja bisobola olina okulwana ennyo ate jjukira by election ekizibu kyeyina side zonna ziba idle politically kati amaanyi gonna gabeeraawo buli omu ayagala ttaasa naye nga naalisabye banne wabeerawo ekintu nga kirabwa n'ayonka I understand the FDC mugenda kuleeta candidate NRM front candidate and others will front candidates naye wabeerawo ekintu ekimu kyokkiriza noganze Real Madrid yadde kale nzize ku kampunu n'omusajja ansinga obubonero 11 bwawangula ekikopo kye toyiya paka kufa omuntu olina oyiya paka kubulirayo wegayire temuyiya tusobole okuva mu kalulu ako kyensinga okwagala tukaveemu abantu abo bambi. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Mbadde nkugamba nti bambi abantu bekalangala abo bali mu kwabya lumbe kuteekako musika. It will be bad. Obalete omutatali wa kika. Ekyo ekisooka. It will also be bad wakati mu lumbe lwabwe ate okwongera okufiirwamu abantu abalala. Okwongera obuyinike. Mbadde nsaba however much we love to be member of parliament ne mulimu ekintu kye bakusindika ne bakugamba nti Uganda Cranes egenze mu World Cup. Tegedde. Ogendayo because olina okugendayo. I'm not sina kibiina kyeŋŋaana ku frontinga candidate because fenna nekyengamba nti bw'otuukayo waliwo emawanga agatayina moral authority ekayana like etetenkanya osegedde hafi bwoba wagula ettaka lyo nga ddala ebiwandiiko biyina olina moral authority ereeta bakawuula kiba kimenya mateeka naye olwanirira kikyo kirumanya ate okuba nti akubbye ate yaleese bakawuula kakati mulimu abantu nga mwazze mugenda ku frontinga bakandi ninammwe ekituufu mukimanyi abo abantu bekalangala just kubulwa process eri egamba nti tuyiseewo obuyisa naye with all due fairness nakuyanse n'abantu bali badde bagane mumanya ne you never know buli muntu ddembe lyesigambye nekyensaba tubeere ne bambi fair mube ak'obuntu kababeere mu bakalawudiyo vandamu. Okay, kale ensonga zekalangala byonna tujja kuba amanya tujja tandika okugaba wakasoke tulinde I think by nkyalwa akubiri I will have one of the candidates yankubiddeko nangamba njala kwogerako eri abantu
bakandidate mwenna as long as oli candidate wa channel eno bakandidate mwenna ng'oli candidate wa channel eno okkirizibwa okunkubira ne tukukyaza. Terms and conditions do apply. Nawe okimanyi candidate wa channel eno ng'ogoberera channel omanyi bulungi nnyo ebigenda maaso ku channel eno. Saagala musumbuwe. So omuntu yazimba ennyumba ye mumuleke oba ggulawo ssaawa 8. Ojja kujonze kakati era bannange nedda. Era tulu fairness kakati toli munnamawulire bannange. Wano gwe boss, gwe mukozi, gwe director, gwe scriptwriter. Bannange. Gwe buli kimuwo. Mujja buddeyo bugaye munnange. Olunaku olw'enkya Museveni agenda kulayira. Bannange. Naye tusumbuyiddwa gwe kyoba omanyi. Waliwo gwe nakigambira ngamba obadde nga mu mawulire. Mugamba naye nkireete ntya. Mbu Uganda is going to get a new Kunguyada ngamba Uganda is going to get a new president. Mwa mwalimu baddeko n'omulala. Nze nga simanyi. Ebbanga lyenkulidde ku kyalo kuno nga adde simanyi. So tamu eyo 7 tetukyagamba nesi ya 7. Tamu ya 9. Anyway, pozi lwakwa muli emuliziri official. Ne mama mwemuga kati omwana gwe bazaala nga tebannakola mbaga olwo taba mwana. Aba mwana. Tetutandika gamba nti kakati tubitekamu oluzungu. Those are bastard days. Si kivumo nno bannange lwakwa oluzungu lwatufuukira ekizibu. Mama wange yanvumanga Bangladesh. Maze kula limanya ati gwanga. Yagamba gweri cyane nakutumye ku luzito le Bangladesh. Sense waloje baba sense. Kakyanga bagala kwogera kigambo sense titoyina sense. Kati ni ya sense Bangladesh. Kati actually njala kugenda mu gaine omanyi Bangladesh. Gwamba tonsonwa. Tebagala ba challenging. Gwanga dambaliriye. So Museveni agenda kulayira olunaku olw'enkya. What can we say? Congratulations. That's what we should. I asked what can we? When nakubuza what should we say? That's the answer. Okay. What can we say? Nothing. Kiro ky'olunaku olwaleero. Sawa 2. Fabangalire e Kampala. Bannakyala abo bawa Museveni obululu naye tujja bibatuusako obutuusa. Ndowooza fe abasinga olonda eno yali nno yatukyawa kiri ekisanja simanyi bwagenda ndowooza oluvannyuma n'atuyitiramu beyayagala bafunye kalungi ki beyayagala batusinza ki oluvannyuma n'atuyitiramu ku luno bwe twakoze naye ku luli twamunyiiza nnyo omala Museveni yanyiiga waliwo ekintu kyogamba kankireke bwe naakyogerako bajja lowooza naye kyamuluma nnyo Kampala bwe mwamuyisaamu n'atuka n'akyogera takyabagalirako ddene bayagala batusinza ki tuyiteyo koye bannange batugenda tugenda kulaba balamujja balo gundi station yange ekikoze etya lights in Kampala lights in Kampala something like that so tugenda laba ebitaala nga twafulumanga okulaba fireworks ebiseera ebyo nga tebannamu Kampala in lights birabye fulirayo gironyomya nange nfulirayo kagundi aho okunywa saawa 2 tugenda ku ebikujjuko bigenda otandikira leetanga kano koolesi genda maaso ebikujjuko bigenda otandikira nga tu welcoming president omujja abantu gwe baayira obululu enkuyanja Maliriza story. Kunyonyola saa kugana mtu ngalinga atamfaako. Nida mpuliriza. Lwakwa naye waliwo batuse n'otumya ekyokunywa nange ntumiza ekyokunywa nasigadde eyo. Sigala maaso oyogera. So nabadde ni musaluli eggulu eyo waffe ekimotoka ne kiyitawo nga batuyita ku mukolo. Abalonzi. Ne bagamba emmere n'ebyokunywa byonna gyebiri. Kasinga toyayuuya. Singa omukolo gubadde gwa leero. Era ki ekyokulya tugende. Ekyo kye nasinga okwagalako NRM yategeera tuli bayala.
ku mmere ne kuno bane temulwanira omuceere naye mutuswaza bapulezidenti batandise okutuuka ne enjala beetuluma bo bakimanyi bibaweereza bakimanyi tuli bayala so Ntebe Road Jinja Road n'ebitundu ebirinaanyeewo is a no-go zone area oba toyinaayo nnyo kyoyagalayo nga tewali kifa beesonyiwe ku kyalo we kubaako omukolo okubeerako abantu awo ku kyalo abanguwa Salva Kiir yatuuse dda musajja wati yabeera okumpi yatalina byakola singa batubeera ddala ati bakagatteko kabeere kakozesa waliwo ensi wano nga wetaaga babagatteko wano omusajja akuuta ennyo n'omukazi gabani lwaki tamuleetera ddala abugatte mu maka ge bula butambule gatteko kwa kati Salva Kiir omusajja wattu sisuubira nti alina kyasalawo nga tetugambye sisuubira era yeyazedde wabeerawo abaana basookayo mu kyalo bino sima waliyo emikolo wali abagenda Mande omukolo gwa Saturday bagenda Mande era waliyo amateeka agafuga ddi lwogenda kati ba Salva Kiir Mande ani awo omulala abasomaali abo tokambi wabaawo abaana nga babeera na kumpi katugambe ekyalo kyammwe kiri mukono nga babeera awo seetaawo naye bazadde be bagagga bana abaana bano bawonowono bajja tukako olwo lwennyini era bakugamba mwe temumanyi nti munnammwe ali bize bane hafi mwamukoledde ensiisira omanyi bane omwana oyo empewo emuyisa bubi afi ensiisira tugiteeke luddawa gundi oyo yakola jjooka eyo naye nawulira omwana oyo nga yeetaaga kuwa awaadi yani oyo omusajja wange ow'oluzungu Hillary Okero yagamba abantu abo batuuka leeti kyekisooka kyokka bw'atuuka n'agamba I think tenti eno oba mwagitunuza wabi kamafu obadde oyagala etunewa tenti gyaweza mwagitunuza wabi akyogera lwa mukaaga ku makya mwe tenti mwatandika gizimba ku lwakuna mwatandika gizimba lwakusatu yagamba you get boys mugisitule mugitunuza eri buli omu amuyita ajjaali Uncle Jackson abadde agambye buli omu n'adduka abadde agambye ekyagaye tenti tetunudde bulungi ayagala wa kakati mulimu n'abatajja ate ne bamwetondera tusonyiwa okuteekayo ku lunaku lwotaasobola ya Amerika okwetondako kwe kusookera ddala bannaaye mumanyi omukolo tadde tulina ebita yabeerawo mu nnyimba ate ngaaliyo omukolo okwanjula kwa Hafiji ekuli ate wadde tulina okwabya olumba oluli mu luggya kati ate Jack ali bize namwe mukimanyi tebasookayo bati basooka be yakoze ente eyo gye tusaze baba Jack bagenda otuuka eri mu kwetonda nga mwamusonyiye edda bagamba bandisebole bannyabo twagala okwebaza baba Jack yatuweereza ente Baba Jack n'olumu abayaze. Baba Jack abayaze ku makya. Baba Jack abayaze. Meeting era nkasa mukaaga. Yatuusenga ku 12 meeting etandikanga mukaaga. Kati meeting ezo ziba za family okusooka nga tebana bakugattamu ba mu kyalo. Baba Jack ngakyebase. Eba yakutandika nnya naye bakati bamuzukusenga gamba muteeke ku mukaaga. Kati nga nno gyali alina ku simu yawulira. Kati nasooka afubutuka okutaano kitundu abagamba muteese kankomewo. Nagenda waliwo ne bagamba ali bize kati afunye esimu ne bantu mwe nagenda wala mazima Katonda teri ali ne abagenze byaddala kati mukugenda we waliwe batandika okugamba bannange nge mumanyi muto waffe muto omukulu ye muto nno tasobodde kubaawo ye muto ne kuliko baba omukulu bambi yayogera musajja ati ente jetwa nte kilo 2.5 yayikozeeko n'omucere n'akolako ne tenti naye tasobodde kubaawo ne mukikubira mu ngalo tasobodde kubaawo naye ajja kuba tuwuliziganya naye mpola mpola kati bebo ba Amerika kati ate ya Amerika tejjira ddala egenda kuweereza wano omuntu
Ambassador. Koza ambassador ulio yajja twamutuza mu katebe ka plastic. Soka kati basaluva kiru mwe bali bakeddewo dda. Bakima amazzi. Kyemmanyi gundi alina okujja musajja afu we Kenya. Wala boye bambi kati ne suit osanga ku suit mwasuzenga. Bebamu kati olaba tuyina kati abakungu ngaabe wantu gye batera okusula. Serena Chigo, Speak Resort. Ntongamba nti bagenda mufunira apagundi. Ojawo ekijabijo asigalemu obwakojja. Kulimba. Mpozi nga zifiseewo. Katulinde olwaleero akawungeezi. Nedda kojja basigale agenda sigala bwekitiibwa kyobwakojja. Yasikira bamaama bannaage. Yebale nnyo naye agira bakamuyanjani waliwo abagenyi betulina oba si kyekyo bamubaba kati waliwo abaana abapapa ne bamugamba kojja jangu webake wano kati babeera gwe bamwongezaayo mujje mweru mumuze mweddako amaliriza fuluma nedda bagera amaliriza fuluma naye kulayira gwenkya tubinze Museveni biki byanayogera of course the usual. We don't expect. Anti baba bitaddeko ebintu bingi. Bataddeko ebintu bingi nnyo bwedda bwe ziyitawo shwi konze bannaye azivuga yewaffe ennyini. Ayinza okugamba sole esaawa yonna. Wedda liba dinde ez'ekiro. Ogaana ozo ziri mu Subaru. Ennyonyi ziri mu Subaru. Baleese omwana wa Subaru yazivuga. So embeera bwetyo bwetambula sekibuga Kampala. Mwetuli mpola mpola naye bwoba abaana bagambye mbu kati ekyali Museveni mbu agenda fuga ttaamu ebigambo okufuga kulembera kyo kyakoma dda okulembera eggwanga Uganda eyo ttaamu tebakyagige kuba omukulembeze amukulembeze nadda mu kufuga kati awo nawe yavuddewo kati ali kuki kalakata kalakata kiba kinene. Otuuka ng'okoyo okulima kati ng'okalakata. Owaye nkuwe kazinda aludde. Kungwata ina tamu yeji yakozeseza. Obuntu boki ekyo nkuwemu. Ku kalakata. Kankabala. Kankabala abantu oba tobafuga bubi. Babafuga bubi. Kisinzi. Kati tamu zigenda zikaluba. Kalakata baba bafuga bubi naye mwe ofuga yaje mufugibwamu obulungi. Kalakata kati bali bagundi wegundi ya kalakata oweeyo muyina kyemwagala osingaho wano. Kaleko tugende ku kirala so tomorrow is a public njaviira bwerere mu kalakita. Tomorrow is a public holiday. Naye ffe tujja sigala nga tubaweereza okugibatuusako emikolo egyo. Dr. Kwafuchana egenda kubeerayo. Tejja wamma tebaatuwadde invitation ate tetulina mafuta. Temuli patriotic. No, patriotic anti ebaawo ne but challenge weeri is bya kukebera COVID bya kuyita isi bakyetwala. Bako bino abantu ebayina NUP gye twetwala obwetwazi. Eri ssebo si byakyetwala. Omwana gwagamba bannange tutegekeyo ku misinde Kyagulanyi. Nga kale ffe abasasula nga tusasula ekyetaano naye nga musooka tukuba kibooko tugezeseemukko abantu tebajja kugezesa temusobola kugamba kintu tajja kujja nga ki tajja gavumenti ebawonya kuswala oteeka emisinde ya Kyagulanyi era ojjafuna abantu balubatu ate muswale t-shirt ebujozi bajja mbuno bajja bugulabo ku mitwalo 5 banga sente bazijjeewa naye baana abo beepa bajja kuswala mbuno bone banga basookako kuba embooko 10 okuyingira tebajja kujja ate be bawaayo emmere baganye ate gwe atabawaayo yadde omukolo gwafi bakuwaayo ne ku transport anti bo bagambye tewali buzibu baani abagambye bana bemugamba abatagenda kujja olwokuba tewali mmere bajja kutuswaza bo bagambye ng'eggwanga terisobola kuguma
opposition figure wali ow'amaanyi aswala aleme kufuna abantu mu misinde gye anti bo bagambe tusooke tugezese government tegezese bikola bwe bityo oli opposition figure w'amaanyi kati aba opposition bamawanga malala batusekerere timulabi opposition wamwe bwe yafunye abaddusa ab'olusuluuju kati government protecting both the image of the opposition and its image in the eyes of other opposition figures kati otegeka emisinde gya Kyagulanyi abantu ne batajja kuba already waliwo emisinde abantu nga babasasula babawaayo ne batajja kakati ate ebyobwereere nti bebawaayo mubaleke mubateerewo nonyawo oswaliza ggwanga lino tebajja kale katulinde enkya abalina kyemulinda tunaaba tubabuulira kakati ku weekend tubadde n'omu Jamaica Spice kuva Spice yajja twali tukozeeyo akantu tubadde tetukolangayo zonna entambula zatambudde byonna generally how did you see her picture okoncludingire paka ku Kivolo Spice bwe yajja wano first of all tumupiikinzeeko ebintu bingi nnyo last time I think nali njogera naawe ku byabayimbi okola promotion y'ebivulwe you see how someone promoted nga teyeegajja okusobola okujjayo ssente z'abaamutegese ng'emaanyi ogolina okuteeka mu kivulu kimu kyakubiri tourism yajja ku nsonga bbiri yajja promoting nalabye abacomplaining ambu abadde ataayaaya nnyo it was part of the plan nti alina okutumbula ebyobulambuzi buli wabadde alaga alina amaaso agamutambulirako agasinga agatambulira ku bantu baffe wano so it was worth it ekyokuba nti yazze ewa Katikkiro n'agenda mu Masiro n'agenda e Namugongo it was worth it at least there are some eyes ezimugoberera because of her plan Maction Force amaaso agamugoberera tulina okuba twafunyeyo abantu abatonotono abatulabye abajja okujja ku lulwe ajjukira Uganda ebyobulambuzi mu ebiri bingi nnyo but image yaffe wabweru politics n'aba political actors tusiriiza nnyo sawa bina tubeera tusindikayo kifaananyi kifu so there nalabako abaali bacomplaining anti mu sovereignty bill fa balina kikuuma bo bonoona bwe tukuuma bagambye okuddamu okuwulira nti olina kyoyogera okutattana ekifaananyi ky'eggwanga kakati bana gw'oyagala okwata omwana amugjawo mu nnyumba okube wabula toyagala njogere oba oyonoona ekifaananyi ky'amaka gw'omwana okuba waaki lwaki taata kale otulugunya waaki okuba kulala otulugunya waaki nalaba ino story badde etambula eyakaana akawala akeekubira enduulu ke baatuusako gw'obuliisa maanyi nga oba waliwo oba relative waako naye ng'agamba ffe tubibaddemu ebyo kati the sisters kati waliwo eyo gye bayita Stockholm syndrome some people fall in love with their captors ne bagamba bannange kakati bwe banaamukwata omubbi waffe so that's Stockholm syndrome abantu abamu bagirimu nti they want to the father to rape by again bw'olina ogwayo taata waffe ekitiibwa kya famire kakati waliwo kamemo kenda bekatambula omuwala bamutuusaako gw'obuliisa maanyi eyamutuusaako ne bamusiba then ne bamuta omuwala n'alumba omusajja n'amutta bwe bamukwata n'agamba he raped me he didn't rape the state so who told you to forgive him did he rape the state so kakati ebyo biri awo so nalabako abaali bakaayana ekyokuba nti nno eri ewaabwe ayimba ebintu by'obuseegu kakati wano twamututte paka ewa Katikkiro ate Katikkiro nga yomuli avumirira ennyimba z'obuseegu kyebagaye nti mwerabira ebiti by'abantu bibiri nti ekisooka tubagamba wano bulijjo buli byoyimba biyimbe mu lulimi lw'ewammwe ina muntu gwe ngenda nze sireetako wano muyimbi ayimba mu lulugwala ng'awemula kuba nawe okuba okunonooza omanyi ki olulugwala ayimba byewaabwe kakati manya n'omuntu kiti kimwajjidde very many people bazze ebulanga awo nga personally I don't agree with their coming naye ogenda okulaba nga bagamba bayise pastor so and so najjirako n'abantu be kakati nagamba okay yazze nga gaali yooli n'atuuka kakati
enzigi ono gye yazzeemu bamutunze mu kifaananyi kya kutumbula bya bulambuzi okisegedde tebamuluse mu ndeeta actually bino byonna byabadde atambula bino she was not promoting the concert mu kutambula kuno promoting the concert only worked ng'ali ku TVs and radio stations but the rest visit ya Namugongo visit ya Bulange Masiro ne Action Falls it was not a concert promotion because concert promotion does not require that too much availability yeah. It requires a bit of scarcity ng'olabika only ku medias. Okisegedde so ekyo njala mu kisegere nti Katikkiro yamwaniriza mu mbeera ya kutumbula bya bulambuzi though ekimu kibenchmarkinga ku kinne waakyo nti concert ebenchmarkinga ku byobulambuzi byadde atambuza kiva Katikkiro mu speech ye yabadde yeesiba nnyo ku nkula Uganda yavaawa n'ebiringa ebyo byadde yeesibako ennyo okisegedde music we ne byayimba mu lulimi lwe nkusiba bangi ababadde kyovula buli wosanga omuzi wa mwabadde mu spice yayimbye eki kikuba kikuba n'abalabe waliwo guy wa YouTube I think ng'abeera ababuuza awo abantu naye nga bayinamu bakayimba kika spice kosinga okwagala wabula nze ndeka wabula tewali ye kennyini yabayise ne ku stage bambi bamuweemuko ku music we biki omu n'ayimba waliwo akayimba spice era ddala oba obiyingiddemu nnyo ebintu bye waliwo akayimba kalina ne vibes cartel bakawera ne wabwe bakawera nze mbumanyi kati omwana mulala bwe yazze bambi n'agamba nange mbadde mmanyi kali but again kyo kyabadde nekigamba it's okay abo be yawadde ssente it's okay naye imagine mwena ne mulinya ku stage nga mmanyi omuyimbi kati that would be a very very embarrassing singa muyimbi nga waffe nga Sindi nanya ku stage abantu n'agamba mujje munyimbireyo ko akayimba kange ani amanyiyo ko oluyimba lwange ng'abantu tebalumanyi because it's not that long era tewali ye abajajinze kati baffe baawano betwatunuddeko n'ogamba kakati mwamiziza Bafana mwami Kasendwa ziza Bafana mukambwe naffe tugenda kambuwala n'ongamba obulamu bwe bukambwe alaka bw'omusala omusaayi gwe gulimu kamulali ate simanyi Bafana wali oteredde Bafana is one of the most talented artists betuyina wano mbagamba nnyo wano nti okuwemula is a signature of ideological bankruptcy idea zikuweddeko kasotandika okuwemula kati ziza Bafana ye Kasendwa yedira Kasimba kati njogera na muganda wange fena tuli ba Kasimba Kabirongo njogera ne muganda wange ziza Bafana Kasendwa kiki muli kiki one oyimba bulungi oyina energy ku stage performinga bulungi nga tetunagenda na ku stage okuwemula off stage okifudde part of you womanyira nti ekintu kyokola kikyamu hafi singa nzija wooli nenkoleeza omuti nene otandika kuwagabuwaza gwe muleke wa muti gwe nega gwe tonywa nsooka lwaki sidde bali neneebuuza naye hafi ono buli aŋŋambako ziza Bafana ne King Saha kati bali bati lwewemulidde mu luyimba lwa King Saha wawulidde azzaako ki yesika bwaki nayagala n'okuva mu kamera naye yakyekanga ne tuvaawo n'akikolera live na Saha yennyini n'agamba naye Bafana mwamuwulidde ani ayinalo akyogere ye tasobola kyogera Saha si muwemuzi mujerezi Chameleone si muwemuzi okimanyi Chameleone talinayo luyimba luwemula mukaliya ye yonna ebigambo byayina bibeere eno gamubugumye Chameleone talinayo luyimba luwemula ekyo simaba mwali mukyegendereza kakati mwami Bafana simanyi oba kye kyakutabukako kigambo ku kigambo
wasooka n'otutabukako awo n'okolako yakolako vidiyo zaawe ez'obuseegu ne tumugambako n'abange yatereera ne kati kino ekyabadde ku stage ye lwaki ekyatrendinze okola ekintu kyonna ekyamaanyi bwe kityo kifumbyefumbye n'ojja ne kigaana otambula because nze ekyewunyisa eyo clip muntu ye yagimpeereza n'agamba mulabye wallahi saagireko ng'etrendinga kubanga I can mention things ebya trendinzemu eyo show kati ndowooza olabe kati amaanyi go gaakufiiridde ayino bambi kyekinkwasa nze ennaku essanyu naze kinkwasa ennaku olaba ekintu kyo kyoba okifumbye ggwe talina kyafu obuseegu babufumbira bbanga kyofuna abawala ne beeyambula ne bakola anti like by the time wogamba I am going to do the ekitakoleka ngenda kukolayo ekita oba osuubira nti kigenda okutambula you know ne wavudde ku show singa singa tetumwogera nako performance if it wasn't for his name Bafana singa tetumwogerako nga ku bantu ba performance bannange saalabyeko Cindy ng'akola ekintu ky'obuwemu kyonna but whoever sits agamba Cindy's performance was ate nga Bafana ayina music asobola okukola bulungi ennyo ewantu awo naye munaye okuwemula kukufuukidde okuwemula nkulayira Bafana oli boyi wange naye ogenda kukonera awo bw'otyo ensi eyina ekintu kyekola abantu mwalwawo okukimanya ensi esobola okukusamaalirako n'okonera awo bayimbi bangi bakola ebintu ebyekisirusiru nga baakona weebali awo tebalina gye badda kati naawe Bafana ogenda kusigala awo nga eno wansi mu bato toliiyo kuba owemula ebigambo byebataagalako ebigambo ne bato bannaabwe bye bawemula kati nga babuuza naye omusajja omukulu ekimutuwemuza kyekyaki eri mbakulu togenzeeyo bagamba bannaye oyawemula ng'omwana omuto abakulu bakuba bakuze eno mu bato ate abato bakuba bakuze eri mu bakulu okisegedde kakati ojja kusigalira awo obeerewo toyina manager nkwegayiridde Bafana tuddeyo olaba King Saha bwe wagenza okukola naye kolabo yakuwadde kolabo ya kintu kikulu saa yabadde asooka okuwa kolabo evuma Kenzo kuba bwe mwadde mugugulana bakenzo baani naye bwe mwatudde wansi peni gye yakutte luyimba lwa mukwane very beautiful song oza lwaki singa Saha kimanyi nti byebikola lwaki teyakuwadde ebyo kati ziza Bafana n'akola concert ebeera etya tajja gikola kubanga banga yafumbye nnyo n'emmere yakonye nze nabiradde nga baataddemu amaanyi abawana bagamba mukole wemba ati kobbo weesirikire n'olaga omubiri gwe bati ne wataba woyadde we gutule ate bane n'abantu be waleese annange obunamba buno obulaba buyu kati waliwo obulira ennamba ezibaddeko kati osobola tuleetera ate ziri ennamba eziri ku tractor omanyi ebinamba ebinene bi UCR terozisanga ezo emmotoka vintage toleeta namba ziri ku vintage okitegedde kuba buli muntu omulaba buli muntu alina emyaka waatuuka ne yeesabikasabikako era omulaba nga owa podcast omulaba kati nga bigezaako muswaza I tell you olaba Spice engeri gye yayambadde naye muswaza just Spice yennyini emuswaza naye lwakati talina kyakikolera anoonya ngeri kuba kati mukazi mukulu ne Cindy omulaba ekintu kyenkunamye ekyo akakakikake tekikyali nnyo kintu kye I have a feeling abayimbi wava ku stage nga tannakirya madala bamubika ekikooti era bwe yamaze Cindy bwe yamaze okuyimba yakomyewo mu audience yafunye akadress ka green kade ka green lwaki bwe bibanga lwaki teyasigaddemu ne Shiba yazimaze naye abasambi b'omupiira gumanyi nti nno bw'ava mu kisaawe asako bujja saati n'asigala wali eri kubanga akimanyi nti alimu atayi abantu bonna gye bakkiriziganya naye so abantu abamu waliwo emyaka we mutuuse nga you need to graduate ekisooka olwa responsibilities emufunye ekyokubiri olw'okuba nti emibiri obunamba kati obuliko aha
kino nkikugamba nange bakiŋŋamba waliwo ebbanga we nabeerera nga nsobola okwogera ebigambo byange ku mpewo ne bagamba abo baana bato baakajja naye waliwo ekigambo naye kakyenjogera nga neerako oyitamaze emyaka 10 ku CBS tisobola kugogera byebigambo byebimu n'abaana abazze okwosa jjo so kakati ekyo bakinange ekyegamba kakati Bafana ne banno bwe mukuliridde mu myaka Abdumulaso yalina ebikyala byabeera nabye kale byo tebiri kwe enamba ya tractor biri ku namba baza bobote eyo babajjawa n'otuuka bwoti n'osirikira n'ogamba ali annange chochi katubaleeta kusanyusa abantu temunyiza banyize walabye enamba enkadde mu share spice ne okkiriza n'ogamba bannaye twalyako bye twalya olabye oyo omuwala yadde yerigira ku kagundi ako akapolo bwe yezeno bwe yezeeri ng'omulaba naye atandise okugenderera liita dansolo togeza ku polo eyo nkwegayiridde gezaako tokikola ebintu bya wano biri fake abapolo yawe kabazze nayo polo ejja kwesogga kwegayiridde tokikola liita oli boy wange. I was feeling sorry for women who attended that show. Nga bali really half naked kubanga mwabadde mulimu ko bwana obuto nga nawo katunulira bwo kati imagine bambi nga nkambadde kapatra nga ndaba waliwo omwana muto ani tugereze kwani mbayimbi ibayimbi kyabata abaliwo abayina okwambala obwo yani ono ava peace boy mpewe solo kufuwa olabo parkinze 10 yo ku Range Rover Sport mpaka kufuwa olaba ava peace ayita wali bakulengera nawe anti podcast oyitawo kati ate abalenzi abali mu myaka gyo kaŋŋambenga Daginais mukulu nnyo Daginais simwerijja kaŋŋambenga ani kugendi myaka gyani mu bayimba mu bapresente kumaisimai myaka gye egi bracket yange kuba Daginais bali waggulu ko be badagalas be ba MC Kati kati wano wakati tuliwone baani awo kumende kandi wobwomu twayingira nabandi bakidomo nesiba mbwese basajja bakadde kakati badde ngamba kakati bwembanga nkambadde nga nava pisa akambadde kale katugambe mami podcast ne ava pisa nga akambadde katugereze kubayimbi kati abavubuka abali mu myaka gya mami podcast kale katugambe n'abayimbi kale beyayimba nabakangeze nga palaso bamufuwa bwika jambo kulamusiza nga bali abapisi beyongera gwe kintu kubeera mukazi ate bw'okifunamu emirembe tobeerako yo pressure like you don't find yourself trying to fix yourself mu bugoyegoye mu mbeera mu wantu wotalina kubeera otuuka nga kati ogamba niye ng'okkakkanyi kati yava peace oba munenya kitono akyalimu egyo emyaka kati talinga oli muwala wo oli akola mu tawuni naye olaba atandise okugradwetingamu kuba emyaka gitandise naye okugenderera DJ gundi DJ ani DJ Gashu gundi Gashu mukulu koka kuzembe yasiba kale kasita olusiba era kyobulaba basidete yagikuza yalimbi nnyo nakatono yatulaze mukulu era omulaba n'ebigambo ebimuvaamu bya muntu asibyewo kaawo so ekirala yabadde Fiki Gaza ndowooza Fiki Gaza ne banno bane tuswalidde mu Spice ono kuva nno lwe baali mu press conference paka lwe twatuuse Fiki Gaza kumugoba kuzo wawulire era ziza bafana neza bafana gambye bafana kugalira wantu kitagasa afuse ekisassalala bambi bafana and there's a way actually bafana mabega kawo ensi webadde ya musiza he looked like I was like I wish people could give Bafana a chance because he's really talented. Something I appreciated recently was his looks. Afunyemuko ku mubiri abera smart omulabanga okusinzira koli nze nganza mutima gwange maye abantu abeera okwafa Bafana betwawagiranga bamina olugamba ensi lwaki kati ngalabira ddala akomyewo biki
Nalaba ku interview ngana. Ningamba kakati omujamaika gwe twazze okutuwa amasannyalaze tetumuggyeko yadde otusola. So it was so bad Bafana. Kyokanga that woman was nice to everyone. Era nga bw'oba okikutte bulungi. So bwe tufubutukaawo Fiki Gaza bamugoba ku show. Byali bya ddala. Yakola ki? Ndoza line fujjo lyayoga tekijja kusoboka. Naye atusuubiza tumuweeyo venue emu yeetegekere sheeyiye. Waayagala. Asonga obusonzi. Ye buli wamu asobolawo ayagala mu mubuulire wawe mulaba waasobola okushatinga obulungi. Ate ffe tuminako buzibu ki? Bannange. Wano mu Uganda ffe tetugana kuwa mundu kwekuba kyasi. Naye bannange. Ffe tugikuwa ffe wonta tulina ttimu. Gaza omanyi Gaza takolangayo show. Kati Gaza yafuna ekizibu kimu. Omuntu yenna ky'otoyina kusaba ofune. Ayina ennyimba. Muhammadi Lulu. Muhammadi lwali luyimba yali avaibingamu awo. Muhammadi. Kati Banana ekizibu kyayina. Banana kamiliyoni. Yazaako. Banana kamiliyoni. Kabinika luyimba obajja. Kabinika. Ndumanyi taito. Bwe muri oli buli azole ya mukube bat. Buli azole ya mukube bat. Ndumanyi. Era mwe muri ne Muhammad. Mwe muri katusha ali kuluyimba lumu. Azole ya Kabinika. Muhammad. Isn't it a collabo? Zulaina. Kati olwo lumu ne Banana lumu. Soko kebera obana muyimbi w'eggwanga. Tutegeka kawo cricket ovo. Fiki. Nzo tutegeka kawo cricket ovo banaye. Zitandise. Fiki Gaza songs. You know gondi esooka Banana. Ono si Banana. Banana remix. Bukutu. Ana. Yakola Dalien. Yagala Bukuta. Bewala beesonyiwa. Ate essanyu lwe luliwo. Ndi mushanyu ndi musanyu nawe feshanyu. Okay. Ndi mushanyu nawe feshanyu. Akadaka okagaba kati. Cricket over gisobola. Jako nyimba nyingi ezo. Then Banana ono. Alinayo kolabo ne saa. Omegwe nawe Gaza boss omwena ne Gaza. Kati Muzafaru mulala. Muzafaru gundi muvubuka ayima oluyimba lulungi nnyo baluyita. Dino Gaza boss. Baluyita Gaza boss mulala. Gaza boss. Obo bwedde otuwazza. Nedda bambi. Ezo zo tuwaddeko. Cricket over wedde. Fiki Gaza born to win. Gwe mwe mugenda muba gwe ulize nyizi mugenda amwagala bategekere luddawo. Nze mbagendera ku luli ndi mushanyu naye feshanyu. Ndi mushanyu nawe feshanyu. Omuyimbi za nyimba azirina. Cricket over. Cricket. Ndantu emitwalo aga. Ajiki akawempe. Paza abera kawempe. It's a whole republic. It will represent. Kati osekaji. Nsanyuse. Aje. It is not a kingdom. It's a republic. Republic of Kawempe. Si afugaye. Mudura si afugaye Kawempe. Yagamba na yali nako chifu. So Gaza jangu tulabe
My first time being near him twali mu show ya ku birthday ya Kamili. Wow. So jangu tulabe jangu n'endongo, you never know. Mere ya muogo buli omu yebegerako. Nija kule mategeka fewe tuli. Kakati musajja watu yafuna ennyimba nnyingi nnyo mulumu ng'akoze ne Chameleone. Yosegedde jjukira ebiseera ba Kamili baali beeyiribya n'akabira. Kati they had to empower one boy asobola okuba mu sayizi zaabwe babere nga bwe bakozesanga ekyokulwanyisa. So Gaza was weaponized okukuba waggulu mu kabira. Tuyiseewo ddala n'abakubagana. You talked about it on TV, but waliwo abantu abalowooza nti bane abakubagana King Sir ne Palaso nabalaba ne weekend mbadde busy waliwo abadde nga bantaginga kwefuta navaayo kwogera ba mikwano nga bwe twabagamba akantu sike tubeeramu ssaawa bina. Kuliza radio I condemned ni Palaso ne King Saha era ne mbagamba nti mu mwaka gwali gwa 2018 mwobo buvuyovuyo we lost Moze Radio. Ensi ya freezinga. Uganda ya freezinga. Uganda bwe freezinga buli kimu ne kikyuka mu parliament, mu government, mu nguudo, mu bye buli kimu. Yatandikira ku front page, n'agenda ku second page, n'agenda ku third page, n'ayingira Kasalabe kya, n'agenda mu byemizannyo, n'afuluma amawulire. And their children right now gwosobola okunyumiza Moze Radio n'akugamba yaani. Mekyo kijja kuki nga bakulu babadde na Share Spice bulungi okuva mu Moze Radio yafa wakayita emyaka mwe yafa 2018 gino giri mukaaga bogata gyebiri gy'emyaka giri 8 n'ekitundu. Kitegeeza omwana yalina emyaka mukaaga yayita nategeera Moze Radio bogatta 8 n'omukaaga alina emyaka 10 n'emeka 15 ayingira endo oyinza okwesanga omwana w'emyaka 8 by then bwaba simu ne 10 bweba teyali mujagujagu nnyo 10 nawe abera mp5 baba nabo bakusomera kati obuyimba ayinza okubanga ababu pikinga naye nga teyamu kati gwe kyobamanya kibale nti radio yali wa generation ya kati nti omwana ayinza okuba nti yaliwo naye waliwo abayimbi abato bani waliwo omwana yayimbira ekitende eyo buli muntu yeyebuuza yani yayimba mu covid nga akayimba simala kakola bisimala biki kati waliwo kenda bamukola vumu kinki bwenki mukwano yaliwo nga n'emyaka 12 nga giwera ngali muna muvaka ya P7 ninga yetamanyi yalaba abayimbi bantu bakulu afudde era yalaba ba big sisters at home but the parents are sad tebimukwatako ko muyimbi tamumanyi n'ennyimba ze ati yetamanyi kati asobola kugamba nali mu P7 nze kafere yafa mwaka ki 2007 nze nalina mu secondary naye tebyankwata nako yadde gwe kati kyoba omanyi muyimbi w'abazadde bo muntu mukulu it is when now that I'm grown that I even get time I listen to his music then I realize it nambi musajja baali batuufu saba abantu bakungubaga sabo baali batuufu nenga kati ate nga nalina mukulu mu secondary so kitege abaana kati myaka ago kati nomala omugamba nti nno bannange tutegekeyo olunaku lwa ekivulo ekijjukira Moze Radio agaba nange kati ekizibu ekiriwo kakati nammwe bwe mutyo fena tujja kufa but let's be careful with our lives wisegedde Palaso ne King Saha nze sijja kumanya ani mutuufu kuba mwenna buli omu mutuufu buli omu mukyamu but when it comes to dying buli omu weefiira bintu byo bazaddebo mama wa Moze Radio wali she's paying the price of the violence in the industry yegwe byali tebitakwatako yali ali yamanyi nze nalunda nte yange kati nkama bukami alo Moze Radio obulamu ne butambula essaawa zino wali abagendayo okumukyalirako kubako bamutwalira baba bakimye masanyalaze genuinely kizibu okusanga abagenzeyo ebya genuine one love bagendayo kamera just bintu modo balina kivulu bye batwalayo
ekisinga okunnuma mu byonna be baana abagoberera eggaali. Abaana abagoberera eggaali kati be baatemye. We cannot even put your names in our story. Nze nalaba oli eyali yeetunuzaamu ng'avaamu omusaayi mmannyo nga simanyi na linnya lye. Oli baamutemye sima waliwo gwe baatemyeko sima biki. And life is going on. Feno gye tuli abalayira abalinnya ennyonyi bagirinnya. Life is moving on. Maama wo na taata wo be bali ku kitanda. Be bapooca. So mbalaba nali ze tubeera eyo gye tubeera mu ndongo. Mulaba abavubuka abayingira bakole fujjo. So be baatemye kati gwandaba osobola okuteekako yasirinye. Tulinda principle yennyini Saho oba Palaso. Gwe tujja okugamba bannange omuyimbi Saha yafudde. Omuyimbi Palaso yafudde. Naye mmwe. So mbadde nsaba sayiri zonna mweku endongo eddeyo mu studio. And let's do not provoke each other. Endongo eddeyo mu studio. It is just disgusting. It doesn't look beautiful at all. Nze kati bino byemukola bwinnyumira. Ayimba atya? Weewale empalana Palaso, weewale empalana awo nze mba nnyumirwa. Era ne Cindy bwe yaze ku stage tebaakubaganako na Shiba. Cindy yadduka mu studio ne Shiba ng'adduka mu studio nga tusala wani yalina obwongo obuzito, wani yayita alina buzito okusinziira ku bye bajjayo. Era bwe twatuuse ku show ya Spice, Cindy n'agamba ate olaba mukuba buli gyali wala kandi wano okumpi agalamire. Yatandikidde ku kabina akagule. Yakubye oluyimba lwawe lwalina ne Gravity. Kyokka yogola bayagala n'okugamba sitayimba collab ne kana kayimba mbadde nsazo kabayimbiremu. Olina agalamira ne bakuba buli we basanze. Kati tasobola okujogana kwa ne bisi. Akukubye mu kuyimba, akukubye kati mukazi watu yebo yaze naganze nakola ki? Kaneti nkule bintu byange. Kakati nawe Palaso, let's go freestyle. Nagirabyeko ng'ogikola naye baaba. Sidinge kwatira. Yamuvudde waveganemu akabadia. Kakati genda awo nawe gimastering beera ng'obikola akola. Freestyle. Ono wamma batosobola freestyle kubanze Palaso manyi muyimbi wakali. Genda mu studio. Babajjako omusolo gw'okufulumya ennyimba. Tebabajjako. Fulumya akasajja akakuba ennyimba ko kakuba freestyle gw'ofulumye. Anti okuzibu n'okujerega nayo talenti. Ati kati sigisobola. Tagisobola musajja wattu. Osegeera. Kati gwe mukuba oluyimba. So kati lukolemu wano challenges. Anti era ne mu luyimba olina okujerega. Anti naye nga biyimbe. Bakufunire efu naye akujeregera. Asobola naye nyine byepe ningira down. Palaso wa mukwado. Naingira studio n'abiyimba buyimbi. Oli najja buli lunaku watula ali ku King Sport n'akwocha. Family yaabwe bonna bambisingerezi. Family yaabwe gwe waluddeko kamiliyoni ng'ajerega. Omwana oyo Saha yayingira n'ekitwa ekikalunga omusajja gwayimba ali mu gundi. Ali mu audience. Nazaako Zakayo. Ale kalina ennyimba zonna zikuba okuva ku lusooka kazi okukuba Zakayo. Nikakujereka kutwala musala pulesa. Kagenda okko. Wajjusa ekikulese mu kivvulu. Yabadde mukono eyo bw'ate bwe yazikubye. Bw'oba gw'omuddako gamanyi munanzirira. So let's go that way. Bino ebyokwetema bibaddewo. Waliwo wano abayimbi just recently mwaka nga gumu 2-3 babadde n'eggaali naye olwaleero batambula. Tebakkirizibwa wadde okuba yadde kalindi. Obuyimbi wa mwakwanse ennaku. Agenda navayo kabeko kyayogera. Station yeri eyamupata nekalondayo like says. Ati bamulaba zero. Kyokka nga bonna abaaliwo nga batu bonna banoonya ku mutimbagano okwo ejje eryali ku mutimbagano okwo bali atufuukira eddala. Tekukyali yadde. Waliwo omwana yabeera ku mutimbagano okwo njala kuddamu mulaba gye yadde yayogereranga mu mannyo bw'ati. Ng'alinga oba yabanga bamuyitanga Kakikamese. Yalinga ku ddungu eyo muganda wange. Nga bw'aba yakuleetedde tosula. Ng'awanda naye yamala kudda ku gurawundi. Batuuka ku gurawundi nga biralamuko. Agenda okulaba yeetoolodde omuyimbi yemwetoolodde. Jukira kasita olwe wantu batandika okukimisa amazzi. Oba yabulirawa. So let's pick examples from
abamu bali mu makomera okitegedde. So Saha, let's speak to our team. Bwe mubanga mwina kye mwakoze, please tuddeko emabega. Palaso same story, mwe musobola obutafuna buzibu naye abaana babeetoolodde betuba tutadde mu buzibu be bagenda okufa bazadde baabwe. Ate n'ekirala nawulira Bad Black oyo ex-convict nga ayogera yali ku live ng'anyumya ne banne nga bagamba ku story ya Brian White. Ayina taamu gye yakozesa. Taamu eyo nga ne gundi agimanyi Richie. Kyagamba obuzibu Brian bwe yafuna. Yali ategeeza mayiti kugwa wano byanguwa nga mayiti tennagwa. Wano byanguwa byonna bannange. Osobola okuguwoza n'oguzza eri omulwadde ne mumujjanjala naye omuntu bwafa bw'ati. Temulaba mbuno mwina bagamba n'ogwo mwina amaanyi bannange bakuggalira. Obulamu bwonna ne busaanawo. Ate bano abasajja obalaba. Ate mwenna abalwana. Ate namwe mwantabudde Saha ne Palaso. Temuli baana ba mu nnyumba. Luli twabadde nga n'abalwana nga tugamba oli ekimuwaga mwana nnyina yali mu maka. Ne mwenna tekuliiko. Mwenna muli ba step mother. Mwenna muli ba step mother. Kakati bwe muti aliko okukubwagalira ku mawanga kati mwe mugenda kuyambibwa mutya? Bana abaga. Manyi byangu wano. Byangu. Nze nkukube baati n'ogwa olimu kubanga. Ate gwe kankubuli ekigambo okufa okumayanga kibi. Ekigambo okufa okumayanga kibi. Tolaba nti no mu ntalo bayinza okugamba kati nze eyo story njijjukira bulungi ku radio mmwe. Nga tosobola kutuula n'owuliriza mboozi natagamba ne omwana radio yayina effujjo. Ne radio yayina effujjo, radio yayina effujjo. Abantu abamu like batukana baganza singa bakakubamukko. Naye olunaku radio ero yafanga ne bamala bakusongamu nti go amukubye. Oyinza okukakasa. Obuuzanga Washington bwe basonganga. Oyi. Takyavamu yadde n'ekigambo. Akkirizibwa. So ekintu kufa oba omuntu tebamwagala. Omuntu yakuwako example n'agamba temulaba kusima abalalu abatambula ku kyalo sima biki akwate ku sepio mukuba emiggo omutte. Lujjo manya nti alina family. Ekigambo okufa. Abaganda kye babagamba embuzi lwefa. Manyira ko nyiniyo. Kitegedde. Teba tennafa ng'etaayaya omulaba ng'etayina kiddako. So ebisigadde let's meet after tugenda kulaba vetting kali tugenda okugoberera. Njala kuyingira okulaba kalangalo oyo ddala ani atwala ani. Ani gwe bazaalayo ani gwe batazaalayo. Actually another point mbadde njala okugazaawo bane we need to emulate Barcelona as companies. Let's go back to the drawing board of grooming new talents. Companies ezenjawulo ekiziremesezza okubeera ne continuity is kubeera nga buli kaseera mulina kubanga munoonya basinga okubagattagatta. Tesi kibi naye tuddeyo ne ku nnono eyo at a certain point musobola okusurvivinga if you are grooming. Barcelona right now embeera mwebadde si nnungi naye bwe beesobodde okutwala ebikopo bisatu nga ebikopo bisatu mweno era gye balimu ey'obutaba na ssente buli kimu basically kifu bali mwana okugula omuzanyi w'emiliyoni 2 naye bajojo bya tiimu ziri serious. So it goes back to ne bwoba oyida wonna wooli make sure you are grooming someone. Make sure you have a Lamine Yamal you are grooming nti embeera bwebe egaye ono asobola okubaawo naye buli muntu abaana abatandika YouTube abo buntu buli mwaka kubuuza njagalayo omwana nga amanyi kamera bulungi nnyo n'omugawo genda mujjawo mwagala nga amanyi kamera amanyi editing amanyi n'omubuuza ogenda mujjawa kati wo waabadde bakole batya n'omugawo afunayo omuntu obutandike naye mpola mpola bwana agenda gobongo okyaliwo era ng'ofuna omulala naye ekyobulaba mubeera mu kweyiribya mwezi eno mwezi eri temukyayagala kusharinga buli omu anoonya muntu alina experience kati ne mubeera mwenna bakulu n'abakulu ne mwesumbuwa paka ku company kugikuba ku ttaka but the team is there mu bwavu bwako bwe kalimu kakutte tiimu olaba Madrid nze Madrid bagimiriza season ng'etandika ne ngamba ani anaakuba ku Madrid ng'erina Jude Bellingham erina Vini wane erinawo Mbappe ne ngamba
ono bwaba yagenda okusavinga bano babiri tuwedde golo 7-7 ogenda okudda emabega n'olabayo Rudiga afana atunula ng'ensolo naye okuva le baabafuna tewali kiddako. PSG eyo gy'olaba kati eyiribye eggwanga baaliko ekiseera mu myaka giri nga bayina mu maaso nga bayina Mbappe ne Neymar nga Messi yabagoberera netugaba bannaye ani anaagikubako baavaayo Champions League nga tebalina kye bamugambye. Ani Mbappe n'alowooza kakati bw'avaayo bayisinganya n'ekikopo aba avaayo ate ekikopo ne kiddayo kale ate anaaba ava ku Madrid aye ekikopo kiddayo so kakati let's emulate that. Buli muntu woli try to groom abakulembeze groominga abantu kyovula be wanna muganjala batuletereyo face nga mpya ekulire muzine enkadde eziriwo ne bwe tunagamba ntusetulono tumuze wano tusetulono tumuze wano tekijja kukola ndi tujja kubeera n'eggwanga liri very 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 static.